ozina otya emmana omukyala n'abeera ng'anyumirwa era ng'akusimba. Bannange kambabulira abasajja. Bw'oba oyagala okuzina omukyala n'omutuusa ku ntikko oba n'akunyumirwa, waliwo ebintu by'olina okumutegeerako nga tonnaba yadde n'okwata omukirago oba obutonde bwo buteeka mu bubwe. Ekisookera ddala kye ngenda obbagamba, tuyina ekizibu eky'abasajja abalobooza nti emmana kye kifo ekisobola okwakomodatinga buli sayizi ya mukira. My dear, mukimanyi nti waliwo ne kye tuyita too big, nga kanene nga tekajjaayo. Ekyo buli bwe nkyogera abantu bangamba nti senga ng'omukazi asobola okuzaala, emmana egyo mulaba econtractinga n'ekola twice the size gy'eyina. Emmina esobola okuexpandinga n'ekola size like n'edabolinga size yaayo. Katugambe nti mbugazi eyina inchi 2 esobola okukola inchi 4. Mbugazi eyina inchi 4 esobola okukola inchi 8. Naye ngenda babuuza ekibuuzo. Mumanyi contractions eziyina okukolebwa mu mubiri gw'omukyala okubeera ng'emmana esobola okugaziwa kwa accommodating omwana okuyitawo? Oba temumanyi? This is hours of contractions that take place in one's body oba mu mubiri gw'omukyala okubeera ng'emmana yeetegeka preparing ekkubo omwana w'anaayita okugaziwa, and it is very 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 painful. Bwe tuba tugenda mu nsonga z'okwegatta tetunyonya bulumi, tunyonya kunyumirwa, tunoonya kintu kyetusanyusa. Kati tulinza comparinga bulumi bwempitamu nga nzaala n'obucomparinga ku bulumi bw'oyagala okuntuusako nga tuli mu kwegatta. Emmana contracting era yeepreparinga emyezi 9 nga yeepreparingira ekintu ekyo. Then it takes you hours, 4 hours, 6 hours, abamu n'oluusi olunaku lulamba, abamu leba bagibeeramu ennaku 2, abamu nnaku 3 ng'olubuto lumuluma, just to prepare that passage omwana w'anaayita. Lwaki mbagamba kino? Nti kyekimu gwazina omukyala nga tosoose kumutegeka. Kyekimu naawe ayagala nti tosobola kuzaala era olaba abamu balemerwa ne babasala nti byagaanye. Kati kyekimu naawe ku musajja oba oyagala okuzina omukyala anyumirwe oba asiime oba akutende oba atuuke ne ku ntikko, olina okumanya nti olina okumutegeka. Ekisookera ddala teri muntu asobola kuzina mukazi nga kasolo tekayimisi bwe guli. Kitegeeza naawe omusajja okufuna obwagazi, I mean okuyingiza omukirago mu nnabunya y'omukyala, olina okubeera nga oyimye era nga you are erect nga bwe nandikiyise. Kati oba toyimye tosobola, there is no way gy'osobola okukasonsekayo ne kayingirayo, which means nange okubeera nga nkwaccommodating era nga nnyumirwa nina okubeera nga nkoze eki nga nnyimye. Kati ebiseera ebisinga mmwe muyingira omuntu tayimye, yes osobola omuyingira nga tayimye, which will be very uncomfortable n'oluusi ekigenda omuleetera obulumi ekiviirako n'abakyala abamu okubeera nga takyayagala byakwegatta naawe kubanga omuyingira buyingizi nga takoze eki nga tayimye. Emmana y'omukyala erina obusuwa obugirimu oba like tuyina obusuwa buli mu mana yaffe nga bw'olaba abasajja bwe balina erectile tissues, naffe tulina kye tuyita erectile tissues eziri responsible ku muyimo mu bitundu ebyenjawulo. Omusino gwolina glands nga bw'olaba ekitwe ky'omukira bwe kirina glands, kitegeeza bw'ogustimulating obulungi omukyala ayima. Omukyala omunywegerako, omukyala osobola okumuweeweeta. Omumwa gwa nabunya oba awo ku mumwa gwa nabunya wajjuddewo obwagazi abasajja bwe mutamanyi. Enfuli ziriko obwagazi nga bw'okiwulira. Nabagamba enfuli eyo ng'ogiyisizaako omukira bwoti omukazi asobola okutobera ddala. Omukyala olaba okutuuka ku ntikko, it's a preparation of the body, it's a process of the body that takes place for some time. It doesn't happen like boom, nedda. Kitwala obudde. Kati waba oyagala okumuzina anyumirwe nga tonnaba kwefula nti gwe oli muzinyi kafulu kubanga olina omukira omunene, kubanga olina omukira omuwanvu. I'm not saying nti okubeera n'omukira omunene kibi oba n'okubeera omukira omuwanvu kibi, but okumanya ekyokukola mu kisenge kyekisinga obukulu okitegeera. We need to know omubiri gw'omukyala olina okugutegeera nga tonnaba kumulumba. Sooka otegere weakness spots ze wa ewantu ewamunafuya. Bwe mba maze okutegera kuno kuliko video yaffe eriko ekigambo efo okwata omukyala n'ayima. Giwa akadde owulirize. Namenya omubiri gw'omukyala w'osobola okukwata n'ayima. Bw'omala obbitegera togamba bagambye ku nsingo kati ofiire ku nsingo, nedda. Tandika okutiisa emikono mu bifo binene paka wolaba wa reacting nti wano yeesise, wano yeegize bwati wano. Soma signs otegere nti mukyala wange wano wamukyamula kubanga abakyala banjawulo. Nga bwe wazina nakyanzi luli eriye n'ayima oba n'atuuka oba n'akola atya. Emibiri gy'abakyala gyanjawulo nti ekiyimya gundi si kyekiyimya eky'omulala. Ebintu bino singa onaabikwata era n'obitegeera ogenda kwanguyirwa nnyo okutegeera engeri gy'osobola otuusa mukyalawo ku ntikko. Muli awo nga muli mu relationship obadde n'omuntu naye nga naawe okimanyi nti bukyanga weegatta naye oluusi byonna byakolaga nti atuuse aba afeekinga oba akulimba.
ovanga ku muntu gw'obuuza nti otuuse n'agamba ye ntuuse baby naye nga taddangako n'akugamba munnange weebale kubeera ng'omanyi okunzina weebale kuba ng'omanyi okukwasaganya ebintu by'omukizo nga tabiggambangako because kiri ekikuddamu kusanyusa muyige emibiri gy'abakyala okimanye nti emanasi baluuni nti like boom bagifuwamu omukka n'ezimba it's a process okubeera ng'esobola okugaziwa okubeera ng'esobola okwaccommodatinga okubeera ng'esobola okontractinga ku budde bw'ogyagalirako okuba ng'esobola okubeera n'amazzi g'osobola ogizinamu n'onyumirwa ebyo byonna olina okuba ng'obitegeera okubeera ng'osobola okuzina omukyala oba okwegatta ne mukyalawo n'abeera ng'akunyumirwa mulekerawo okulobooza nti okola emikiro emiwanvu okola emikiro eminene mbu kyekyoka ky'olina okukola okubeera ng'osanyusa omwami ng'osanyusa omukyala mu nsonga z'okwegatta. Tujja kukola wano vidiyo nga mbabuulira esayizi y'omukira ennene erumya abakyala oba sayizi y'omukira ennene eyo leki ng'omukyala agitya tinewaaba tagitya esobola omu affectinga nti bw'oba ofunye omukazi asobola okwaccommodatinga olina okuba nga ate omwadde obudde bungi okuba nga agaziwa okumalayo oba ng'ayima okumalayo kuba ng'asobola okubeera ng'akola ki ng'akwaccommodatinga mulekerawo okompeyalinga ebintu by'okwegatta n'ebyokuzaala nti olaba wayitawo omwana gwe osobola okuwa omukazi obudde bwa ssaawa nnya ng'omukwatirira bukwatirizi omuteeka mu muudu okubeera ng'emana esobola okugaziwa okubeera ng'egenda mu ekyo ekinene ky'ogamba nedda kati oba tekisobola lwaki olowooza nti nno gw'ogenda kunnyingira buyingizi mangu omukyala buli bw'omuyingira nga tatobye alumizibwa it's very painful and very uncomfortable kinewa kiba tekiri painful kibeera uncomfortable gyendi tikituuka ekiseera nga buli bw'omukwatako n'okuyima tasobola kuyima kubanga amanyi ebyo tolina bugumiikiriza yiga okutegeka omukyala yiga okumanya engeri gye bamuseduusinga n'engeri gye bamukwatamu n'engeri gy'osobola okubeera nga omuzina styles ezitasobola kumulima kuba olwo styles nga zo zirumya nga ye erumya ng'ow'omukira ogumu talina gikola nti gwe omukira ogw'omuwanvu oyo gyesonyiwe omukira ogw'omunene oyo gyesonyiwe kubanga egenda kumuleetera obulumi abeere nga tanyumirwa instead of okunyumirwa munsikirize nkoma wano ntemwerera subscribinga kulikinga n'okukomentinga omukama banjagalire ate abankumira basharinga mukola kyattendo abalikinga mukola kyattendo tulina app yaffe bagiyita Senga Face 256 tulina TikTok account bagiyita Senga Face 256 you can follow you can download the app okubeera ng'ofuna tusharingayo nabyo n'obifunako tubeera ne lives zaffe tubeera ne live ku ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda ne tubeera ne live ku ssaawa leero tugenda beera ne live by the way leero tulinayo live ssaawa ziba musanvu ogw'e Uganda tujja kuba ne live ku ssaawa musanvu ez'e Uganda omukama abanjagalire ate era abankuumire temujjanga okwo mwababeera abasuwa lives I know you can always watch repeat kubanga live enyuma nnyo okusinga zino I'm live, I'm demonstrating, I'm talking to you ayina ebibuuzo you get answered baagala nnyo bannange omukama abankuumire Yeah.